Kitala kya Mutabazi n'eyowuwe ekisaabaana naye nokonowe katokalinda ku Ssaabattaka kale kyenvudde olwaleero batabaala munafa atabala omulima muliyo mutya abalungi yonna gye musinzira okungoberera okundaba wano ku YouTube ku Facebook ne ku TikTok mwebale nnyo mwebale ddala kutwagala mwebale kwagala emisomo gyonna gye tuteekayo n'okugoberera nga ate n'okugabanako ne bannaffe mwebale ku sharinga misomo gino ne mugiwaako ne bannaffe yonna ne bafunamu ne bayigamu eby'ensonga annange tunaakola tutya ye tuli babbira kajjebbira Kitala kya Mutabazi n'eyowuwe ekisaabaana nze musomesa Munabusiro Sava Bosa Musisi kasimbira kataba n'olwaleero nsonze kubanga obulayi bwe bugwa mu kiwembawemba nabwo buba bunaafunamuuko ak'okuliira mu mbeera eyo nawagwekku tewabula kalondererwa kale enamuŋŋona waalaba ebbala waagwa kati olwo nkole ntya ndwewo kubanga njagala okubasomesa ku nsonga wano ate akutte enkofu takayanira jjuba ensonga endi kumpi nga busungu lwaki neemenya olunaku olwaleero njaga kubasomesa ku kayuukiyuuki kano oba akati kano tukayita akayuukiyuuki bwe kati we kabeera okuva wansi ate ne kambuka bwe kati we kabeera wano nno we kali kangi eriyo yonna kaakwata kaalaalavu wonna kabwawagala naye nga tukayita akayuukiyuuki akati kano bannabuddu bo bakayita akawuukiwuuki nabo batuufu kubanga nnamagalo w'ekitundu bw'atyo bw'ayawula mu njatula z'ebigambo okusinziira ku kitundu omuntu gy'ava kye tutegeeza bassebo ne bannyabo akayuukiyuuki kano omuzungu akayita lantana trifolia nga akayuukiyuuki kano bannabuddu kabayita akawuukiwuuki kalina emigaso njolo era olwaleero mbaleetedde emigaso egiri mu kukozesa akayuukiyuuki oba emigaso egiri mu kwekwata akayuukiyuuki n'olwekyo mukeekwata engeri ya nkolo nakambe kubanga kajja kubayamba nkimanyi kajja kubakolera mwenna abangoberera akayuukiyuuki kano ekisooka ddagala eri omuntu alumizibwa ennyo omutwe okola otya ofumba emirandira gyako n'onywa oba ne bw'oba ofumbye ebikoola naye ate emirandira gyo ddagala ly'emirandira libeera ka nnyo ogeraganya ku ly'ebikoola so oyinza okufuna oba emirandira n'ogattamu n'ebikoola n'ofumbira wamu kakati okweyoza munda okulongoosa olubuto n'okugyamu ebiwuka kye bayita deworming kano akayuukiyuuki era bye baana baliwo okikola ekyo okumala ebbanga omanye eddagala lino lyo teririnaako bulabe bwonna eri omuntu lya butonde naye okikola okumala akabanga ng'onywa ku ddagala lino likuyamba ekirala kagoba obuwuka obuli amannyo kakitegeeza fumba emirandira gyako oba ebikoola okenenulemu amazzi agava mu kayuukiyuuki kano amazzi ago gateeke oba mu kikopo oba gateeke wali oba mu kadomola gabeere awo onywengako nga bw'omaliza okusenya oyumunguzaamu buli lw'omaliza okusenya ng'oyumunguza n'amazzi ago beera nago gabeeremu mu njuuyo nga gakuyamba gakola nnyo okugoba endwadde ezo ez'amannyo naddala w'olubugo namubasomesaako kwe kuva omusaayi mu mannyo buli aba asenya n'avaamu omusaayi muyitirivu mu mannyo oyo kaboole obulwadde obwo tubuyita olubugo oba obulwadde obw'olubugo oba w'olubugo kano kayuukiyuuki kati akayuukiyuuki kano era abasajja mmwe abatalina nkwanso mukanywe kafumbe nnyo okanywe kongezaako ku nkwanso ndoza muntegedde bulungi awo kano akayuukiyuuki endwadde z'olususu kazigoba bino biguuna bisente awo era onyiikira okukawa abaana baba nga balina endwadde zitawanyanya abaana ne banywako ate era ko oyinza n'okukafuna wano nga bw'okalaba wano n'omenya n'oyokya n'ofuna ensaano yaako eyo n'ogiteeka obanga mu kizigo ne beesiiga kale okitegedde ekintu ekyo munnange ngenda kukomako wano ku kayuukiyuuki akawuukiwuuki abamu bakayita akawuukiwuuki kano nno kabeerako obubala era nga obubala buno obunyonyi bukakyalira nnyo olw'okuba nti buba bwagala okulya ku bubala buno
bwagala okulya ku bubala buno. Obunyonyi bukyalira nnyo akayuukiyuuki kano nga bwagala okweriira nabwo ku bubala buno. Buba nga bwengedde bulungi, bukyusa ne langi, buba nga bwengedde wano buba bwa kiragala naye ate mwana wattu bwengera bukyusa langi. Waliwo nno n'akayuukiyuuki ekika ekirala ko kabeera kampi. Waliyo akayuukiyuuki ekika ekirala kabeera kampi. Kakati akayuukiyuuki kano mu lulimi olw'Ekisawo abamu bakayita akasekera. Kati kali akampi era ewaffe mu Busiro ke tuyita akasekera, naye era kiba kisaliddwako kiggwayo nti akasekera nnyonyi. Kati ke kakayuukiyuuki. Otegedde emigaso gyako era ndowooza olwaleero mutegedde ensonga lwaki bajjajjaffe baalinga obuti obusenya amannyo babujja mu kati kano, bamenya akati kano n'asenyesaako lubeera ng'akati ke kabeerawo kasenyesa kubanga baamanya nti kalimu eddagala erigoba obuko obuli amannyo. Otegedde ensonga. Kale bannange ndowooza ebyakayuukiyuuki muzikirize leero mbikomyeko wano, ate neeyongereyo ku birala kubanga by'okusomesaako nkyalina bingi n'ebyokunoonyerezaako ku lwammwe. Naye tova ku mukutu guno nga tonna subscribinga. Sooka subscribinge, olaikinge, okomentinge, osharingeko ne banno. Bagabanyizeeko mwana wattu, baagalizeeko, yagaliza buli lw'osharinga omusomo nga guno munno oba omuyambye kubanga ate naye gumuyamba. Mwebale nnyo. Kantumireko ku mukulu Njagala Freeman ali ku Facebook asharinga nnyo emisomo gino, n'omulala bamuyita Kenneth Kanth. Erinnya bannange zzibu nnyo eryo, linsimbuwa okwatula. Bali bamuyita Kenneth Kanz. Alayika yafunza linnya. Naye nga muganda wange nkutumiddeko bali kusharinga misomo gino gyonna, abantu ne baganyulwa ne bayigamu ne bafunamu. Kale bannange abalungi abaagalwa, nze kambagaliza ekiseera ekirungi. Ndifiira Wabuguma, ennyenje ejjira ku kibanyi. Ndidda ne nkulaba nga envalide za munnyo ensisinkano kasita si ya lumu, enkejje amazzi galika mu nnyanja negasanga mu luwombo, ate n'emboozi tebankadde aginyumya yagikaddiya. Mweraba. Katono nnyo mbadde mbasiibudde naye nkomyewo. Aneetaaga onfuna otya? Ndi ku 078 599 343. Ndi ku 078 599 343. Eyo yesimu kwendi. Onfuna bulungi. Nawandika n'ebitabo. Oyinza okwegulira ku bitabo bino bw'ontuukirira ng'oyise ku ssimu eyo 078 599 343. Eri 078 599 343. 078 599 343. Eyo yokka kwoba oyita ofune mu Nabusiro. Kale kati ku luno sidda. Banagamba nti asiibulangamu yala. Weeraba tata. Ku luno ngendedde ddala. We muwulira akalwanyaminya oba akasiriikiriro nga mumanya mu Nabusiro abuuseewo akyopposenge erina wakkonyi bwe likyoppoka mu nkulembe oba mu kitawu oba mu nkuumantiribiise ey'engogolo. Kale mweraba. Ssaabasajja Kabaka awangaale.